Nchaya lero nchazizza onarebo Kyagulanyi ne bazze nabo onarebo Muhammad Muwanga Kitumbi Hajjati Biwirika ate ne onarebo n'abagabe kuve Kasanda nga bwe mumanyi nze mwana wa Kabaka omukulu okubeera mwana wa Kabaka omukulu kitegeeza nti abantu ba Kabaka bonna nina okubakumaakuma n'okubaaniriza nina kakwakulizo kamu wessiraba yo yatawa Kabaka kitiibwa oba atamumanyi nti Kabaka ye kitaffe era olw'okuba Kabaka ye kitaffe kyekinfuula omwana w'omukulu mu kkowa eryo nnyaniriza abantu ab'enjawulo bannabyabufuzi ab'enjawulo abalina endowooza ez'enjawulo abantu abasoma eddiini ez'enjawulo abantu ab'amawanga ag'enjawulo baaba obeera omwana omukulu gw'obuulira kitaawo ebifa mu maka awo nno mu kkowa eryo nasanyuse nnyo okwaniriza Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu yazze n'akulembera oludda olwabula gavumenti Honorable Mataasi Mpuuga naye emirimu gy'eggwanga kale si bunsanyusa okulaba bankusabe okuze ku bantu bano beeko ne byona bagamba nange naddamu n'enjogera kozi sibo webale kukyaza olwaleero twakyaddeko Embuga era tuwayiza muno Owekitibwa Katikkiro okumala akaseera tuwayiza ku nsonga nnyingi nnyo ez'enjawulo ezinyuma n'ezennyamiza tukonye ku bintu bingi nnyo bye tutajja kubattaanyiza wano naye ekikulu waliwo ensonga ze tubadde tutayinza kutayogerako Owekitibwa Katikkiro nyongedde ne mu Okulopera embeera y'abantu gye bayitamu twogedde ku kiwamba abantu ekikuta ejjembe n'okusingira ddala wano mu Buganda n'okwetolola ebitundu bya Buganda eby'enjawulo okunyigirizibwa n'obumenyi bw'amateeka obukolebwa abo abalina okukuuma amateeka n'ebintu bingi nnyo tusuubira nti gye bujja of course tusabye Katikkiro eddoboozi wakati mu mwebaza okulisitula eryayanira eddembe ly'abantu tusabye eddoboozi eryo lyeyongere erivumirira ekiwamba abantu n'okunyigirizibwa kw'abantu nga bwe tubagambye twogedde ku nsonga nnyingi nnyo ze tutajja kuttaanya wano naye okusingira ddala tusanyuse nnyo Owekitibwa Katikkiro okutwaniriza Embuga sebo webale ne webalire ddala ze Katikkiro annyaniriza ng'omu ku basajja ba Kabaka naye ate era nga mukodomi we obutafaanana abangi kumwe sebo tweyanza nnyo tukyaza kale sebo webale nnyo ensi eno okukula n'eyitimuka n'ekinagisobozesa okutuuka mu ddaala ebayita yaddeyaddeko kyetaaga nga tuwuliziganya nga bannayuganda sirowooza nti waliwo ensonga etasobola kwogerwako awo nno ffe tulina eddoboozi ng'Obwakabaka erigamba nti bannabyabufuzi ku mitendera gyonna ekisooka basinganemu ekitiibwa ekyokubiri bawuliziganye batuule boogere ku bizibu buli omu nga bw'abiraba ensi tumanyi nnyingi ezibaddemu ebizibu tugambe South Africa waliyo abakabbulu myaka 300 nga batulugunya omwana w'omuddugavu naye ekyabasobozesa okutereeza ensi kwaliera kutuula awo nno twagala obukulembeze nga butambulira mu mateeka amateeka gassibwemu ekitiibwa abantu nga bawuliziganya kitwetaagisa okukkakkanya obusungu mu Uganda kuba Uganda tulina emu ffenna okukakkanya obusungu kitusobozesa okutuula ne twogera ku nsonga enkulu ez'essimba ezikwata ku bantu bonna era eyo yejja okubeera
ensibuko oba omusingi gw'enkulaakulana mu nsi yaffe. Awo nno nsanyuse nti nno sebozze n'abantu bano bozze nabo netwogera ku nsonga ezo ntera okukyaza bannabyabufuzi ne wiiki ewedde nabadde n'abenaab'ezo babadde wano twogera ebintu bingi. Ndowooza nti okuwuliziganya nsonga nkulu era bwe tunaba tuwuliziganya ebizibu byonna tujja kusobola okubinogera eddagala kuba Uganda tulina emu. Abantu tukyuka naye Uganda ejja kubanga tekyuka. Awo nno tukwaniriza era n'olulala tweyongere tusisinkane tumenyeemu, kijja kuyamba Obwakabaka, kijja kuyamba ne Uganda. Because Uganda is a nation filled with people of different attributes. Only last week I was meeting NRM leaders. Now I'm happy to receive a delegation from the NUP led by the party president himself. We talked about many things, key among which is the need for dialogue between Ugandans. Bitterness and acrimony cannot settle us down as a country. If we cannot talk to each other, it will be very difficult to experience social and economic transformation. And it may be difficult to realize middle income status. So we need to dialogue as Ugandans. We need to listen to one another. We need to be patient with one another. There is need for the rule of law in the country, because the rule of law is the basis of justice. And justice is crucial for coexistence and implementation of government policies. So it's important that we encourage the rule of law. It's important that we observe and respect the law. It's important that there is dialogue and respect for one another. Those are some of the things we talked about, and I'm very happy that I received Honorable Kyagulanyi and members of his team, and I look forward to seeing them again. Thank you. Today we visited Owekitibwa, the Katikkiro of Uganda. We are very honored to be received by him. We have had a private chat for a couple of hours. We talked about many things, pleasant and of course the unpleasant. But key among the things we talked about the injustices that are ongoing, the abductions of citizens, especially here in Buganda, the rampant land grabbing that is ongoing here in Buganda, and many other things. And moving forward, we are hoping to hear an even firmer voice condemning such injustices against the people of Uganda and Uganda. Like we said, we talked about so much, and we are very honored to be received by the Katikkiro. Thank you very much, Sebo. We'll be sharing as time goes on. Thank you.